No, I'm really excited to work with manager Fakubanga. Already working with him, already been doing Eliamani dance already my music is already accelerating. Ngege mbade subira atene speed jeri okutambula ku kyusemu kubanga buli nchuka ijane ekintu ekipya ate jana amanyi gayo. Manager Rafati akoze n'abayimbi ab'enjawulo bangi era the same time tumala nti alina omuyimbi gwakwasaganya naye omulala Fefebusi omwegasseeko totiddeemu kkono ogamba nti wayinza okuba wekyekubira era osinzidde ku kyokugamba nti kenneegatteko. Munnange kati ze sinza pima busobozi bwa social management gyenkutene nga muno management nga onagamba muno ngikutte eno ngipimye muno tejja kusobola kukwata kino oba kino. No. Amanyi gali ku sausage ogaye munange nze ndi brand. I've come to you. This is where I see myself oba kintu kyendyo kola kituuke wano. So yo gamba potential ne gamba yes. Kubanga management MP eno yandigamba sagala kukola nawe. No. Naye it will come with a brand of Prince Omar because it is so potential, it is so something new and something to bring out of Prince Omar. Let's talk about your music. Spia chichoina musical oyimiridde otya twogera endongo. Music mbadde nakatayo limba nawo nalagiza mbadde nina latest single mbadde nina. So right now nga wefunya management empya na ine enteekateeka guno mwaka okukola concert. So because of the new management I postponed. Ensonga lwaki na postponinga kubanga era nga ongambe buli enkyukakyuka ejja ne plani zaayo neteeka zaayo. So management ene empya ate nayo kati na plani zaayo nga byegenda okuta Prince Omar ate nayo gyesuubira okutwala Prince Omar. Bintu bya signing contract oba just bigambo bugambo? Nedda no, this is working professionally. Working professionally. We change your kwano is working professionally. Mwinayo mwasayininze? Yes, please. To working under contract. Banga ki? Ebanga niza obutatatu kamaso gakamene wano. Nati ndinaye ati right now I'm happy to be working with the management. I'm so much excited to work with it. Ina music ompya ina? Ina music ompya. Right now mbadde nina video shoot ndi shooting right now limba rango mpya rengena kufulumya. I think ngamu wiki emo nakusibira jakubanga ndo baluyita bati baluyita no the title everything I'm disclosing out kubanga management here is disclosing out everything as a new management. So madensa abambi nga you management wegena okubanga ese Prince Omar ngiri endala ate surprise nga bawulizi bange n'abawagizi bange njacho batoka kunya kipya obadde kuki bango obadde obuzemu kiki obaddeko omunauganda yenna hamunange buli mwaino tambuza eranze ate nange ndibubuka mutate nkyanonya bingi nnyo siga muno ate muno nja sarwai muno nkola music mukola nate ombanga ngoza birala era byemba nkola era byonya kusune kyangu kubanga ekitone kyange nino kyetoza bingi nnyo ebino kikwati walutwala bakipapula ekyafulumira mu humble management nga mulaga mwasasudde cricket off mwagimaze olina okutegeka gundi cricket off wagisaziza mko wali kunaku lwe lumu ne Levikson ragendo kuteeka ekolo wabisaziza mu sento mwasazewo zifiireyo no nedda bambi omanyi bambi ebintu ebisinga tebadde ku Prince Omar emabega omanyi era kyaba bagambye enkyukakyuka ereta bintu bingi nnyo. So management ene empya ina ate nayo byeyagaliza brand ya Prince Omar ekole ate inenge byenjagala inenge gyeyagala ebikolemu wa Prince Omar badde obikola wote kati nga naffe otuzengo oli katuliba byajumulamu kati bikire wote ne wote. So for that reasons I had to postpone and leave this year to next year. Wasabeka refund mwakibudde? No. See, there's no refund. Wait, that dates are staged to next year. But because Wanga management in PR, we are letting it to do everything at its pace and in a new way. Ngai management. Management in PR atidemo. Atidemo. Ngafuna ka follow up. Aneda bambi. Wala bambi. Management in PR yo yasanze brand. Ati kati yo naye inabiyite saganya. Muno wano otugira woti nga mbagambi buli enkyukakyuka ejja n'amaanyi gaayo agenjawo ate amaanyi gaayo ge-establishing olina ogireka n'egaala. Erinnya Prince Omar badde litambulirako ebintu bingi like of bad news nga buli bagenda bakuspenga ko erinnya Prince Omar livuga nnyo n'ekyera n'amugamba livuga nnyo n'okusinga music. Ogenda kukola otya okulaba ng'ojjawo biri ebibadde bikwogerwako abantu osobola okuba feedinga mu music amanye nti Prince Omar aliwo lwa music not mawulire. Ekibuuzo kyo kirungi nnyo era ngina kizira gye mbadde ngamba omanyi management zino ffe abayimbi zidepictinganya ate ze zitondawo ekifaananyi kyaffe eri abantu kubanga kyona kyengenda okukola nze omuyimbi n'obusobozi bwange
buvira management yangu kazibe sente muno nja kula sente muno nja grant chiba management so nine subi ya mani nnyo sina subi wala I'm so confident that management jenfunye empya ate bitu bingi byegenda okweta ebirungi nnyo ate byegenda okyusa kulinya Prince Omar abasinga ode bakuttalira okuba nti omwana mugambira mu kasente. This time around present no ogenda kwatagana ne management ya Arafat agenda okuteeka mu sente ogenda sigala nga bireka. Ebikadde munange sibitegedde nate kubadda nga nze nkola music wange guno mulimu nkukutenga mulimu kubanga nakifunanga ekirambula mu bwange mukikwatanga ekirabo n'omulimu kuva lunaku olwasooka paka luno lwenjogera tekibadde muno music wange ayimiridde lwa ssente za muntu oba kinedda bwagazi bw'abantu nakwagira kw'abantu kubanga niyo mbanga ntaddemu mmeka nga tebawagira nga tebateekayo emitima era munange tebikola makulu so omuzigo wange ez'okuyimirirawo si ssente zange mukwano gw'abantu nakwagala kw'abantu oyogerako ng'omusajja ayagala abakyala abangi nnyo ozza obeera disappointed n'ogamba nti abamu bawadde amataka abalala bawadde amamotoka abalala balinyisiza emmotoka obawadde ki Arafat omuwadde ki kizimbe omanyi bagamba ekisinga okusomesa bwe budde time is the best teacher so it has been 6 years and a couple of years nga ndi mu ndongo muno nsobi nnyingi zenkoze kubanga siri mutuukirivu ng'omuntu yenna naate mu nsobi zenkoze zinjigiriza ate naye kinene nanzi mulimu gwendi okukola so within that n'abantu bendi okukola nabo bendi okukwatagana nabo kati kuno ndikwatagana nabo kuno nga ekintu kino mukikwata mu mikono nga manya wemanga natomera wano kuno nga nvuga kuno ngina kuvuga nga mpiteero now I know my mistakes, I know my faults, I want to just move forward. Oyogerako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ennyo ogenda kyewala otya okubanga tejja mutambulira ku linnya lyo nedda muze ekiriwo abakyala nze njaga abakyala mbaagala bo mbaagala naate ate okwagala abakyala tekiriiko mpimo kiri busobozi bwa musajja naate ekibaddewo kyonyiza ogamu ekibi ekiri ku saidi y'abakyala kugamba nze omwamba nno saagala kufa ku baana ate muno ate oma yalina embuto n'azigira weedi that is very wrong no era n'omuntu yakula ekyo kitandikira nsooka kubona faboza kabozi kubiri mbalamusizza nnyo abawuliza kabozi kubiri ekyemisana ekirungi kazi oli ajja ati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ajati ntuza tugenda kwatandikira wano tugenda kulisa bingi nnyo olw'ensonga batugambye ogenda kujjuma sibe kiri nja kusala weeyo omusanvu. Okay. Ajati mu mbeera yonna obaddeko mu parliament olunaku olwajjo ng'osinkanye speaker wa parliament ng'omwogera ku nsonga y'okujja abakyala bano ku nguudo mugenda bateeka lwaki wakitunulidde mu mbeera ng'eyo? Kubanga eyo idea nze nagitutte nengi proposinga mu parliament eno gundi idea nagitutte nenjiguza honorable speaker kubanga mukyala era nga neyongera idea ogigusa first lady waffe Mama Janet Museveni ajja ku board muyita okujja inviting okujja ku board ene y'abaana ab'obuwala olw'okunyigirizibwa abaana bano kwe bayitamu ekintu kino nkikoze kubanga nali nkiyiseemu so manyi ebintu abaana bano bye bayitamu manyi challenges abaana bano ze bafindinga so abaana bano tugenda kubanga tutandikawo workshop lwakuba saagala gigamba ku mpewo njagala ebeere private kubanga abaana bano abamu tebaagala kamera so it's a private sector. Okay. Bwe wakirabe nga tekikusanyusizza ggwe nga ggwe n'ogamba ku musinkane biki bimwayogeddemu naye yagambye eki? No, okubeera nti tewali gwe kisanyusa nga okedde ku makyano zaalo omwana n'atandika ogenda okolobwa sex worker oba n'atandika ogenda okwekolera gineekolera jange n'abeera ku kkubo naye ebeera situation ebeera mbeera so bye nayogeddeko ne honorable speaker yabayinze idea nampa go ahead naye nga saagala kutuuzaako honorable speaker yekka njagala ne mama
Janet Museveni ajje ku table. Njagala ba honorable abakyala, njagala volunteering companies zijje ku board tusobole okubanga tuyamba kubanga right now ninawo abawere 15 benaka be bali wesawa zina abali available ba sex workers benaka kunganya okuva jjo bonna kati bali 15 tesinaweza na sawa 24 mu budde bwaviridde ku parliament bwenna baku 5 kitegeza bano mali na ku biro ba wiki bajja kuba mu 15 eyo bangi nnyo banekolera jange bangi abantu banafu. Okay. Bambi kiri mwa tuddemu ko bwe mutu olaba ogenda bateeka singa bamaze bakunganya no bali senjiri ngolo lime tuyinza okwogera okubajja mu mbeere eyo ngenda bafunira nga bwolaba njafunayo ewantu wetu bateekewe kufunga wafanana nga dormitory nga bwolaba ekisaakaate basooke babeerawo tuba mentaling kubanga bali mentally disturbed so twagala tusooke tuba mentaling bulungi nnyo then batandike bafune ebyokola ngo okutunga ebyalaani emikeeka ebibbo ebintu webityo mu fashion okufumba mu bintu ebya bulijjo negola batina abavaamu kijja bavaamu nganze navaamu. It's not too late to change. Tekinnayitawo omuntu okukyuka nganze nakyuka n'embivaamu bwemba nakyuka n'omulala asobola okyuka. Akwe tuli kubira ko cyane musaba toze mwenda badblack gwendi nayo nakwesere bwange gwendi nayo tunyumya kumbeera gyasinkanye mu speaker parliament no kwanti ekirozo kino wakifuna otya anti ngaira wenkugambye nti nakiyitamu sonze nze ndi mukazi wa maanyi nnyo njagala nnyo okukyusa n'omulala abali baga totukikako abakyala bate bakutye ngate banti akyolede nga basobodde okuntuukirira 15 bajja kujja tebaagala kamera batya nnyo kamera sera nange saagala kamera. Okay, bomalizo olina wotegese wogenda okubateeka ninawo naye weekusifu kubanga tebaagala kamera naye nga weewali tewasobola kubula. Tewasobola kubula. Alright, ganange amanyiraze girlfriend wa byonna byebyo ojja kubanga nawe wegata ku mukyalo no so ko mubuze ko kyogeno kwanga mubuza amudakikazo espinda muko naye nga tunaba kutondoza tegeka kyogeno kwanga mubuza naye kansuke nkubuze badblack embere ne yabakyala bano bubo tunudde Uganda okoze ko research balinga nga bameka kubanga tunudde ko mutwalo ngagu mubasuka mutwalo abera ku ngudo abali ku ngudo abali mu ghetto abali mu bufofofo butategerekeka abali ku ziboda. Okay, amunange tose andozo omukyalo mulidde okicho nzo kwango mubuuza anga agenda kwanga afundika mudakika nga 2-3 neyanziza nnyo olw'okumbuuza ekibuuzo ekyo kati kyova olaba nkugambye abaana abo tugenda kusooka tubayise mu workshop gwe musomo gujja twala ennaku 14 so oluusi ate era mu reality basobola okubeerayo gye bali oba mu mabaala oba ku street n'amala omwezi mulamba nga tafunye wadde amugula naate weeks 2 bw'ozimala wano ng'osobola okwekolera aba asobola okufuna nga wegambye abasinga buli omu alina ensonga ze lwaki yajoyininga nze nagubeerangamu nga nfuna emitwalo 3 naye nga mmala wiiki nga sifunye kati wiiki eyo wenjiteeka ku workshop nakyusa obulamu bwange so bwemba nakyuka naye akyasobola okukikola. So it's empowering them to get off the street bajje tukole bafuuke bamaama b'enkya bafuuke for example balekerawo abortions balekerawo osuula abaana mu toyi so bintu bingi nnyo byentunuulidde nga nze badblack ebinkwasa ennaku ku mwana ow'obuwala oba omukyala maama ow'enkya. Okay, oyogedde ku kigambo ky'oku abakyala babajjamu embuto n'ebirala abakyala bano waliwo abamu abalina abaana banasobola okujja okubeera naawe ng'ate balina abaana baabwe. Tugenda kukola kindergarten y'abaana
So njagala abaana abatera nga kye bayita orphanage. Tujja kola orphanage y'abaana tewali kigenda kulema. We are changing the nation ku side y'omukyala. Omutayagala kutuka kayinza kutunga kati. Kati woba yagala okuntukako mangu nina ennamba emutevaako osobola okugiwandiika wansi. Bambi abayaaye Bambi temungira abasajja mwenna temukkirizibwa kumpeereza message eno project y'abakyala. Omukyala ng'olina ka business nga katandikibwa ku $5,000 ye capital. Nayogeddeko ne honorable speaker n'agamba nammwe mba empowering tusobole okuba nga tufuna engeri gye tubayambamu. Owandiike 0782 77 14 63 eyo ennamba yange terina muntu mulala. Ate era mbakubiriza temugenda mu bantu ne bababba. Nja kubanga mba informinga sisaba muntu yenna n'ekikumi. Sina sente za muntu gwe njagala kujoyininga buli kimu kya bwereere. Okay. Abali ku mitimbagano baliza kola bati. Abali ku mitimbagano jangu ku Snapchat yange badblack Uganda, jangu ku Facebook erina muyimbwa Shanita badblack Uganda, eri badblack Uganda, jangu ku eza account jangu ku Facebook naye nsinga kubeera ku Snapchat mugi downloading badblack Uganda. Wano ngobera wenyi. Uwa. Wano ni brand ambassador Fusion Resort, tuyina bandi, tuyina gardens, tuyina buli kirungi. Ate era wano osobola okunsanga actually wano wagenda okusooka okubeera workshop yaffe tujja openingirawo wano naye nga temuli ba mawulire. Ngokwagala kwe kubanjulira management empya yafunye ya manager Arafat mmanyi Mpepebusa ataza managing abayimbi bangi batazeni blood n'abalala. So kati agenda kuba akolagana na Prince Oma. So katwagala Prince Oma officially akiyogere mu press conference akakasa na lwaki yasazeewo kubanga akolagana ne manager Arafat ne babadde nabo kye kimulemesezza okulaba nga asalawo Arafat mba manager bonna abali mu ggwanga na wawe bagenda otandikira na biki byabaddeko na kipya kikyaleese. So Prince Oma Uganda n'abalabi baffe bambi muje baliko mwogerako ne Prince Oma. Ensonga waki baganda bange mbayise leero kubategeeza Bambi Prince Oma alikyusa management. Prince Oma badde awakanga ne trigger management n'ate contract ya management enkadde tuse kiseera neggwako nemba nga kuti management ya manager. So right now Prince Oma ali mu different management. Yeah, Bambi. Kye kyatuuse ku management enkadde kwa munayi bw'aba abadde akola bulungi kiwayawukanye naye ate neweegatta ku management empya. Brand yonna kati nga kankuwa example nga timu y'omupiira eba ne manager na managing ebbanga lya contract y'abali ne brand yeyo. Weggwako contract yeyo bakwata manager omulala brand nesigala ng'etambula. Prince Oma si product muno ya muntu oba muno manager yena muno. But my managers olaba enkwana nabo is contracts. So manager omukadde contract ye yaweddeko nange neyongerayo. Omuntu bw'aba akoze bulungi bayinza n'okwongezaamu akasaala. Trigger abadde takola mirimu gye bulungi. Anedda Bambi abadde akola emirimu gye bulungi nnyo Bambi. Ate muganda wange temwebaza nnyo Bambi kubanga bingi nnyo ate byakoledde Prince Oma brand. Lwaki walonzeewo Arafat? Waki nalonze manager Arafat? Omanyi ba individuals abasinga oba omuyimbi naye na brand yonna nange enoonya wa point yokutuukako epuma pamu negamba nze kusinziira nga nze wenkolagana ne source eno oba ne source eno nja kutuuka wano ne wano. So mba manager benina mu Uganda wetuna mu Uganda manager Arafa omanyi omuyimbi kiba kinyuma nnyo okukola n'omuntu gwe nasemuhima naye. So Prince Oma unasika na manager abasinga ate nenjoga nabo ne mabula story yange attachment nakifuna ne manager. That's why I chose manager. Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself as always. One Celeb Jazz. Mbamba tusaka mulega abaselebu bamwe kalebule olugambo n'ebintu ebikwatagana dada mu entertainment industry ye Uganda. Nabagamba muno you haven't seen it here, you haven't seen it anywhere. Today, happily enough, tufunye kusanyo, but before even that, I've just found a lady that has just stolen my heart. Every day I've been thinking, nasanga dio mchala agenda okubba omutima gwange. Nero ero musanze era agenda kumbulya lwaki agubba kuba tuli kumpi ne court ajja kuba nga akola kinga abyogera. Anyways, enough of the who do that. Hi.
Hello. How are you? I'm okay, maybe you. I'm doing fine. How can I not be doing fine when I'm standing just besides a lovely, sexy looking lady, more so an African like you? That's too much. No, it's the truth. I need to describe your worth, because that is what I think better describes you. I'm so grateful. How are you? Very good. Could you please introduce yourself to my viewers on Celeb Jazz? I'm Shani256 on all my social media platforms, and my name is Ainomsha Austin Chantel. Konko oli omumbalala? Ndi omukiga. Oli omukiga? Wankai? Kanungu. Ashino gamba chimbweni? Kurunchani. Olije? Ndije mnonga. Amagala? Marungi. Ogumire? Mbweno nakuleba. You know, that's how we greet in Western Uganda, so don't get offended, because that's how we greet. Yeah. So should we use Luchiga, should we use English? Luganda? English is better. Yeah. So kola mse ku bantu bafaberi Bushenyi, Kanungu, Mbarara, ebo naona. Abantu banje mwena nimbakunda mnonga, mwebale kumbeeraho, nyowe mwana wanyu mwebale kumfollowinga, nimbakunda mnonga. Kale nange nimbakunda munonga, nimbagonza, nimbayagala nnyo, nimbakunda shane. So today it's a happy day that tuli wano ku court era Dr. Sefko awereddwa bail. Owulira otya? I'm so happy. Mpulira bulungi nnyo, ndi musanyufu, banayisimanyi nakumanya. Oli omu ku bakyala be, oli omu ku well wishers, oli omu ku mikwano gye, ogwa mu gundi ki mu category? Ndi omu ku mikwano gye. Yeah, he's my friend. We've actually done some content together, like 2 acting videos. Actually, Sefka akola bulungi nga he's acting or singing or dancing. Naye byokuvuma engeri gye bamuwadde bail, he's now free. Tugenda mubulirira. He's not going to attack anyone. That we promise as his TikTok family. Yeah. Lwaki ba TikTokers abasinga mwekoledde nnyo erinnya mu kuvuma abantu than doing real content, oba gye twandiyise creative content? Okilaba okuvuma omuntu asobola okuvuma like when he's not willing to, but at times you're broke and someone offers you, let's say 300, nagamba ono mwana amazeeko emirembe ankoze kino na kidi, just help me, attack that person for me. And of course you're broke, you have no money, and someone offers you 500. Who are you not to attack the person? Kozo sente not erinnya ly'omuntu bw'otyo. Yeah, but of course it's really bad, and I don't think Sefko will do it again, because he has suffered the consequences, and I think he won't do it again. So Lianga Gamba Muno Aize, he has learned a lesson. Yeah. He has learned more than enough. So going back to you, abasinga Gambia muno, I've been hearing rumors around ntino mwaze kwetega era mweteze nnyo wano ku kooti mwagala kujjawo Ivo nine mukyala Sefko oli omulala oba yani simanyi, but alina abakyala nga babiri. How true is that? That's false, because me personally, basobola kwetegera wano naddala kuba TikTokers, like my fellow TikTokers, it's not good. If I have any meeting with TikTokers, that's because I'm a well-wisher and I wish Sefko all the best. And if I have a meeting with TikTokers, that's because we have a video to do or something important. So tetuze wano kwetega. Because most of the guys here are my age mates, and mbasobola kwetegera ku my age mates, because you know bana bato nozolabira ku Sefko, Joey ne Yvonne bona beteze kukana katoba karanira bichi mwana nze sobola biko kwetegera ku bya bami akemeka. No, at least someone who's something like 5 years older than me. So like batera kubuza bakyala myaka lena atero I'm 23. Since ne Simon tuli mu level moino okwetegekera okwetegera. So that means I'll be wanting someone who's 28 to 30 maybe. Okay. Yeah, but bana bato no, because because we are in the same age bracket, and baba bagenda kulumya omutwe. Yeah. How long do you give TikTok? Like in terms of your day, your week, your month, your year? Ojiwabudde ekyokola muno so okubanga ofuna this kind of content that is really nice and educative and entertaining to the rest of the world? TikTok young, like I give it 4 days a week. Wanji mama? Yes, 4 days a week. Okola.
Actually, I'm a university student at Merere, and I'm in 3rd year. I'm actually finishing in August. Oh, what are you pursuing? Social science. Oluzungu amu obedda uli abane munansonyo enkuba mu Kembogo University fe twagivaamu dda ndine campasa nga ye mukitegedde 3rd year student swaswa. Yeah. So njiwa 4 days a week, and that's Sunday. So actually, when do you give your books time? Every day I make sure I read something, and every day of course books are my first priority. Ani akwambaza? Ronnie. Sokolaga abantu ku kintu kyoyambadde. Nawe sikyamaanyi mukwano. Nga telingange yavudde mu America? Not really. Omanyi nade nze nkubye akagatto kange nga manyika amaanyi naye ngenzo tuuka omwana nga akubye engatto nenkakasa nange nofunayo koba design. Soko chuke mu koboti kameramani wange akolaye bulungi. Oba akakooti kolamu koboti nga kati okyuke mukko. Soko okyuke mukko abantu. Bannange sikaki ndowooza kana akantu ndowooza njira nkaggyeko ku ngalo zange ebisigadde tujja tubiteesateesaako kubanga ngenza okulaba Simon angambye kano nkaggyeko nkakweke wala nnyo. So away from that, what else entertains you as a person, as you as a TikToker? Actually, most of the time, you can't believe I put 50 GB monthly. What? Sente uzijawa? No. Like my point is, tesobola malako 2 weeks. Reason being. Nzirise, awe nkomyo tegeera. Oba interview je ekolere. No, you put 50? No, reason being, I love watching people's videos and learning from them. And if I'm not doing that, I'm watching, let's say, a Netflix movie, sort of. Tukyali ku Junior ali ku Netflix mujja kitegeere no interview kegenda balumya. So I spend most of my times on my phone. So boyfriend wo mwadikadde? Actually, it's going to shock you, but apparently I have no boyfriend. No interviews ngenda givaako. So take application. Banange munzikiriza nteke application mu camera. I don't like, I love being single, because when you're single you do whatever, you do everything you want. But when you have a boyfriend, they want, yeah, and it's always hard for them to understand you. Those that really want you, like badly want you. Kwa dandawa ne wasajja onona bakutunulidde bagamba anachikazi oba nayo jotwa ku TikTok. Okimanyi muno otwewunyiza muno filters gwate gwe filter. People should use as their filters. No. People should use it as their filters because ngenza okunya nti nganda yadala mbutuufu gwe filter mu filter. Not really. Because so many people think a filter sometimes. Actually, most of the times. Which one do you use most? TikTok, I don't use filters because I don't use filters on TikTok because I always record with my real camera, and that's how I always upload. I don't record via TikTok. So TikTok, sibera filter. Yeah. You're serious? So Yeah. Who like when go Gomba, who's your model on TikTok? Actually, on TikTok, yeah, Sheila Gashumba is my role model. Okay, so following Anyo. Yeah. So which song does olukolere Actually, apparently, it's Ruga's new song. It's actually not yet out, but it's called Girlfriend. Okay. Kale ebigambo ebisembayo eri abakola ku Celeb Jazz obagambe ne baso okusanga n'okugobera and all that. Okay, thank you so much for viewing, for listening. I've told you I use Shoni256 on all my social media platforms, and I really love you so much, my people. I can never take you for granted. You've made me who I am, and kisses. Kale, my name is the King himself. Wano ku Celeb Jazz nga bulijjo mbaagala nnyo era tukyali ku kooti nga olaba abantu bangi era Sefu kagenda kuba ateebwa. Side eri waliyo bannamawulire nga ye mubalaba nabo bazze okubanga bakola bayigira ku ffe kye tukola. Side eno waliyo ba TikTokers abalala nabo tujja kuba twongera okubanga tukola ki tubakutuusaako. Amanya nze King Smith mubeere bulungi mweraba.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.